soko kuwa ku liyalo owulire liyalo bwewooma bawana $. Ebyo $1 tebiwooma £. Liyalo ewooma wayolide ku kubusi liyalo ewooma mu testi ya kubusi. Omanyi liyalo bagikola mu kubusi. Nina kuweereza liya olye ku ssente za Tamimu oziwulire. Naye Mukama oyina amaanyi. Basajja mmwe mubadde muyitiriza ejjoogo era kale ezifudde adda na lusoggo. Fe Abaganda tugamba tezifudde adda na lusoggo. Naye Mukama oli mukulu. Banyalwanda mmwe kamutegeere nti mu nnyumba mulimu omuntu omulala ategeera. Nkugambye bugingo yabadde ne Muhoozi. Muhoozi aveeyo. Eryo ly'essanyu lya bannayuganda oluvannyuma lw'okuwulira nti ku bantu abakubiddwa amasasi ne bugingo ne mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba yabadde mu mmotoka eyo era nti naye yabuuseewo n'ebisago. Ensonga lwaki bavunvubika obujulizi bwonna? Ensonga lwaki poliisi temukwatako bugingo? Ensonga lwaki waabuzeewo wadde obujulizi obukuŋŋaanyizibwa ku kifo ekyo ewakubirwa amasasi? Bagamba nti order yava from above ne bagamba baggyewo obujulizi bwonna. Emmotoka eggibwewo tewabaawo omuntu n'omu akitegeera nti omwana oyo abadde mu mmotoka ya Hajji Bugingo. Kyova olaba ab'ekitundu bonna baaganye okwogerako ne bannamawulire ku biki ebyaliwo. Bakira buli atunuzibwamu kamera ensonga eno agyebalama bwebalami. Ne bannayuganda olw'okuba nti tebasobola kuyitwako banoonyereza bamaze okutegeera nti omulenzi oyo naye yabaddemu ku bakubiddwa amasasi era wowulira bino nti ali mu ddwaliro ajjanjabibwa. Balwana bwezingirira okulaba ngadde engulu. Bannayuganda bafa essanyu bagamba nti wadde si ye yafudde naye waakiri yakirozezzaako. Yakitegedde butegeezi nti nabo bannayuganda bulijjo be batta nabo bantu nga bannayuganda abalala. Atuyamba atugirewo ono omusajja omunalwanda asomba abannalwanda gwe bayita Lwamirama. Ompulira? Lwamirama naako akasajja akeefuula mbu simanya baakakubye nga tekaliiko nkovu ani ako ka Bugingo. Ate Bugingo bamuddemu. Bugingo essasi lyamunyuzizza okuva wano. Ali mu firimu. Okay. Kati twagala bya ddala nga waze mu ebyo yeekozesezza bamukubira eddala. Kuba alimba tebaamukubye, tebabakubye. Tebannabakubako. Kati twagala Bugingo oyo Lwamirama Gasumba waliwo akasajja akali eno sayidi z'emukono kebayita Kalangwa kati ate tebannabakoonako. Nimwe nga mu kati twagala tugende neno ebuwama waliwo omusajja oyo yeeyita ow'ennyonyi musimanya mukoddomi wa Salimu Sale kati yali mu kutta abantu eyo. Temumalewo abantu ani oyo? Yeeyita Akazibu Kazibu ow'eggomba. Bana amala okufa abo. Kazibu ow'eggomba ali ne Flavia byekwaso. Kati abo bwe banavaawo mujja kulaba nga tekyali muntu gwe batugga. Mujja kulaba nga tekyali muntu afa. Abo abannalwanda basooke bakaabeko oyo. Abantu nga mulina bwino. Abantu nga mulina bwino. Abantu bakaabeko. Fulani taata tusaba otuyambe bino bikalyoki byabwe tetwabitegedde tetubimanyi twagala bya ddala tetukooye bifirimu byabwe ate n'oyo gwe bagamba mbu yafudde tannafa mulamu gyali abannalwanda bafa. Saagala kuddawo batulimbelimbe mbu baafiiriddwa. Taata tuyambe. Ye banne singa omuntu akikoze mu Ayiwe data we. Kama olazibwe ssebo. Mukama yeebazibwe nnyo nnyabo. Ssebo nina ensonga ntono wano ez'okwogerako Roxy Dumba ne South Africa. Mu ddakiika emu kuba abakuba bangi genda mu maaso. Ssebo. Nze ngamba ensonga zino tezinnaggwa ate ekijambi wakati mu Banyarwanda bokka n'Abalundi kigenda tandikira mu Kampala era nze ndaba ebintu bino gye biraga kuba abafamire y'omufunda byenga bakizudde
tekibakanyufu buli ekituufu bakirabye emmotoka bazidrilinze budrilinzi mbu Masasi ekituufu bakitegedde taata ekijambiya wakati w'Abanyarwanda bokka n'Abarundi kigenda tandikira mu Kampala okudda mu West katwetegereze firimu byebyange ssebo mubeere bulungi ayiwe data we hello mami webale tuwere amina mukwano ine eddakiika emu era ngenda okwogera mu ddakiika emu eyo okulwokutatu nakuba ku ssimu ne ŋŋamba nti no olaba ebyo ebya Bujingo baali baagala kuzibikira kino ekya Agoa kati n'ekyokubiri tebannabakubako kati bw'oyogeddemu ekya Muhoozi era ddala kubanga neebuuza Gashumba yafuuka nnyo ow'amawulire ng'ate batugamba ye yabbidde buli mawulire ate era n'olabira ddala nti nno Soloti TV yebibaddemu munda kati ddala zaaguddewa zaabifunye luvannyuma kubanga yabadde pulaani naye bwe baba bakubye Muhoozi oyo Mukama yeebazibwe aweebwa ekitiibwa ate bamukubye n'amatono emmotoka nga z'amasasi 12 eri ery'okumin'esatu lyaguddewa senga lye lyakutte mu mutwe tusaba Mukama amufiise amuwonye amufiise bwekuba kulamala alemale amiina nnyabo amiina bayi tuweereza ssebo Mukama yeebazibwe pasi amiina ssebo oyina eddakiika emu kale kakati ensonga esooka nasemba okwogerako naye wano nga essala yange yali nti Mukama asooka ateeka emiranga mu nnyumba ya Falaawo nga tannaba kuzikiriza magaali ge mu nnyanja emyufu gwe wasaba essaala eyo ekibala kyaffe ensebo nze nagisaba emiranga gisooka giyingireko mu nnyumba ya Falaawo nga Falaawo fasiboni agende nga tetunnaba amagaali tegannaba kuzikirizibwa mu nnyanja myufu ayiwe data we kubanga tulaba ebibala Mukama atandise okubituwa kati mutuufu tufuneko naffe ku ssanyu emyaka 40 bajjajja baffe baakaaba bakitaffe baakaaba naffe tuli mu kukaaba lwaki kakati essaawa zino funaffe tetufuna ku ssanyu tufuneko ku ssanyu naye ekintu ekirala mpulira abantu ensonga za kabaka twandimugye mu bintu bino ebyabamuzafalo tumuggyemu kabaka yatuwa sigino ng'Abaganda kabaka yayogera amazima yatugamba abavubuka temubungoota abavubuka kino ekintu kyammwe yayogera mulinda abawe sigino ndala ki n'atuuka n'agamba nawambibwa Obuganda bwawambibwa aleete sigino ndala ki kabaka mujje mu bintu bino yatuwadda sigino ffe twebaka ffe tuli abatiitiizi ye tali mutiitiizi buli we bamuwa omuzindaalo ateeka okuba alina ensonga gy'ayogera ebasima oba ebasiikuula naye ffe twagaana ng'Abaganda anti abaana bagamba nti nga bwe yagenda mu nsuku mu kinaana kale ssebo tweyanziza ssebo eddakiika yo yawedde otuddeeyo n'eddakiika naye weebalire ddala kuteesa naye abantu abakuba dayirekiti ngenda kuva wano mu ssimu nkugweko awo wooli Mukama yeebazibwe nnyo nnyawo amiina mukwano ani akuba essimu
Massa eno wiiki yonna sibaddeeko live temera atolokolera ennyabo hello kati kyembadde ngamba eno wiiki yonna abantu abateesa bonna ndaba buli omu yabadde abulaminga RO naye kyembadde njagala osaba bannayuganda bannange bambi omusajja oyo tuleme mu bulaminga nnyo bambi omusajja indeed afayitinga nnyo akoze ebintu ebirabika n'ebitalabika bannange bannayuganda mbadde nsaba bannayuganda bannange abadimandinga achievement nga baagala okukiraba banaye mulabire ku nzita gavumenti gyeri mu kutirimbulamu abantu ekyo kiraga nti gavumenti eri ku kazito bambi musajja wate oyo RO kyemanyi naye awulira ayagala kuyingira mu Uganda empya tasobola mala gewaayo bwewa kugwa muki like mu trap like that yes so bannange RO plan bambi togwamu maanyi nezo comment waliwo comment zenaba abantu zebakomenti nga zimumalamu amaanyi kyolina okumanya RO eno guno omutimbagano kuliko abaaka bano babeerako like they want bagala ku discouraging owulire bubi nkimanyi feel pain but this one just make sure kyolina okumanya tudiringa n'abaaka bano so they just want to weaken you naye togwamu maanyi palisa nawe togwamu maanyi kuba olumu ndabanga comment ezimu zikumalamu amaanyi but of course omanyi kyoli ate bannayuganda bannange kyenjagala obagamba amazima galwawo okulabika naye wegajja indeed gabuzaawo obulimba obubaddewo bwonna so amazima tegamala galabika bwegatyo ate historical not that everyone has to believe nti gegano mazima anti omanyi bannayuganda abasinga tulinga Thomas sorry mukwano mbadde mmanyi omaliriza Hello. Kama face yabazibwe sebo. Mukama yabazibwe nnyo sebo oyine eddakiika emu muganda wange. Ono ekakwerege kweni. Kakwerege kweni wawona oli otya? Jendi sebo. We bali kuweereza. Amina sibaddeemu mbadde sikulambula weewulira otya oli otya? Ndi bulungi. Ekitiibwa kiddire Mukama. Amina. Kakati pastor nga sinabeerako n'ekyenjogera kansooke neebaze tusa okwebaza kwange eri buli kinoomu yenna eyanyambako amina sebo kaseera akazibu kenali mpitamu beebale nnyo beebalire ddala okusingira ddala abantu ba NUP abafamire yaffe neya SPRC Muwire Bible and Politics n'abantu b'omu diaspora anaye neyanziza neyanzege Mukama Katonda abampeera omukisa. Amina. Kakati ng'ekyo nkimaze kangendeko ku nsonga ya Niyonzimana. Kakati tubadde wano nga twogeramu nga tukola analysis yaffe ng'ab'ekyalo fe abakwerege. Ne wabeerawo omusajja omu agambye oba amasasi gano nga galabikanga ge baakubidde munda. Nga gafuluma. Nga gafuluma. N'ensirika n'engamba basajja bano kiki kye bali. Eba abantu bali eno bagezi naye bugingo Niyonzimana azanye firimu ze nga yeteeseteese bulungi. Eyo yonna tubalaba. Ave mu kubuzaabuza obujulizi bwa Pentagon. Ekisooka twagala omwana. Tebaamukubye ekisooka twagala omwana mu Suzan Makula. Ekyokubiri twagala abantu baffe abaabula kubanga yamanyi gye bali. Singa abadde tamanyi gye bali yandibadde yatwegattako nga tubabanja. Ekitegeeza yamanyi. Ekyokusatu twagala Pentagon tetwagala kubuzaabuza bujulizi wano. Atugambe enkya ino simanya ssente yazisaasaanyiza mu ddwaliro nga yejjanjaba akasente kaffe kabule. Yes, ezo ssente twazisonda. Bakyala baffe tubalekera ssente z'akameeza ne bazitwala eyo mu House of Prayer. Bannyinaffe batwala eyo ssente zaffe. Bamaama baffe batwala eyo ssente zaffe. Twagala accountability. Tetwagala tubuzaabuza
twagala abantu baffe, twagala abaana omwana Suzan Makula aziza ssebo. Kale ssebo. Agambye mbu agenda zaala abaana b'omugenzi nga wakera ku makya n'ozaalukuko obwo n'omugoba mbu simanyi ogenda kuzaala abaana b'omugenzi simanyi tebajja tewali kifo kyonna kye bawuliriramu mirembe ng'ennamayumba ewuwo nga wakera ku makya n'ozaalukuko abaana bo n'obayita ebyana ozaale Wanji? Hello nyabo. Yeah. Happy New Year. Happy New Year to you, dear. Yeah, kakati mudakiika emu njagala okwesuusa abantu bonna omwaka omukadde. Ndina ekintu kyenjagala okutereezaamu kubawuliriza ku mukutu guno nti eriyo bwe mba nkubye essimu nempa endowooza yange ate omuntu n'avuba e Uganda oba n'ava mu nsi endala n'agamba nkuwulidde biki abantu abo batuleetera okubeera nga tetusobola kuddamu kukuba ssimu ng'ajja mu kabokisiko oba waakavaako nga bwenjogera bwe nti oli najje nakugamba nkuwulidde ng'oyogera biki kubanga essimu zino zibeera connected oba okitegeera nzijjukira nakubako wano nga ngamba ebintu byange byabula ku kisaawe naye naakavaako oli nangamba naye muntu wange kale naye ekyo njagadde kigira bwe ntyo balekeraawo okukubira abantu oba owulidde omuntu ng'ayogedde ekintu sirika gwe owulirize ekintu ekyo ngenda kudda era ku nsonga y'ekisaawe mu dakiika emu ensonga y'ekisaawe eyo okuva 2021 babadde babba ebintu mu nsawo ndina omuntu naye ng'omuntu oyo ali mukwano gwange naye bwe nava eyo sayidi z'emukono eyo bwe najja mu ntebe omuntu oyo ng'atandika okubba ebintu naye ng'ebintu byabba mu nsawo z'abantu ng'oluusi tamanyi kiki kyabbye na bw'akitunda naye olw'okuba nti muganda wange yali wano nga oluusi ajja n'aneebuuzaako ng'alowooza nti nange mbimanyi naye omuntu oyo yafa abruptly yali akola mu clearing guno omwaka oguwedde yafa just abruptly n'embeera ne bangamba yo mukwano gwe yafudde negamba yafudde tiyatwamba amutudde mu grade B n'afa bwe njogera bwe ntyo abakola ku kisaawe bamumanyi amannya ge yani amannya ge njagga kuwa mu kabokisi mwogere ensi emumanye wangi mwogere ensi emumanye kubanga erinnya lirimu baali bamuyita Patrick kimala webale ya kale nnyabo kaakati omuntu oyo bwe yafa buli omu yali shocked naye nga yali abbenga ebintu mu nsawo kati abantu bonna nga bwe nabagamba nti babba ebintu byange omuntu bw'oba ojjidde ku nnyonyi nga tonava Uganda ennyonyi gy'ogiddeko just wandiika ebintu bye byonna ogende ku gundi eyo oba kale ku Turkish Airlines nti oweeyo ebintu byo kale mukwano mukama yeebazibwe nnyo nnyabo olina eddakiika emu mukwano webale tu yesebo munaye neyanza nnyo neyanzeege ono si naalongo ono wange munange wanje si gwe naalongo ng'otandise n'eggonjebwa si gwe naalongo gwe nedda mukwano gonje badde ndiyina naye n'ebya naalongo sibiina mpulira biwulire naye tekigaanira kubiwuliriza gera maaso kati musumba kyensaba taata ebintu byabwe babikoze badde nsaba ku TV yaffe eno ennungi bikoma olwaleero mukwano bwe kiri kuba tetulina kye tugenda kuganyulwamu be bajulizi be bajulirwa be banoonyereza be banoonyereza be basse be baziise be bakaaba be bawakana tetulina gye tugenda kiggusa kati mbadde nsaba mukwano
bikome leero tudde ku bituzimba bo baddiisane n'ebintu byabwe entalo zaabwe bajja zimaliza kuba tetulina kye tugenda kola solution be baziina buli kimu oli mutuufu mukwano mbadde nsaba tukikomye leero bakisigalemu ekintu kyabwe bakivuge naye tugende ku birala nga 8 abantu bajjukize nga 8 tusituke bakwano amina nyawo kale mukwano neyanzege mukama abakuume naye nga weebale nnyo okutuweereza mukwano amina nyawo nawe nkukutte nange nnyabo nkulamusiza nyabo mukama waffe yeebazibwe mukama yeebazibwe nnyo mukwano pasita nze ŋŋenda kwogera kusenga kulannama kati lwe balabye nti nno omuntu yafudde ayeetaaga okufuna accountability ate nebyayingiridde tebabimanya abo tebamanyi nti State House ye yalagidde Bujingo nti novaawo kyokka tagamba Museveni ngwangwangwa bajja esasi mu kabina amagira maaso bali driver wa Kyagulanyi be bamukuba amasasi nga baagana okumuwa accountability ye teyali driver nga tebaavaayo abantu bonna abafudde bakaweesi bonna Kaweesi Abiriga Kirumira ono yali omulamuzi Kagezi bona bo si bantu kwegamba ono yafudde driver ye muntu yasaana okufuna accountability Munyarwanda munne nanti kaakati tebatukaabirira n'abaana abaffe be basse baana era balina abazadde nabo beetaaga accountability enyawo okiwulira abaana baffe babasibidde mu makomero obwemage awatali musango yadde akatono bwe kati bagaanye okubata bo si baana olw'okuba oli munyarwanda munnaabwe kati bavaayo bakubendeka mwoyo bawoza twagala gundi aveeyo mu kamera ayogere nga bwe yali nga be baali bawadde dda accountability kyokka n'alyoka akola n'eddaame n'agamba nze nkimanyi musobola okunzita nga nzira e Kampala naye sifaayo kasi abaana bange balina we babeera abo bantu kyabo babavaayo okwegamba mu Uganda mulimu abaana n'ebyana bali be balina okuvaayo baboogerere bano abatalina baboogerera bo basibwe batulugunyibwe battibwe byebyo munnaye naye munnaye Banyarwanda leero basiibye mu maziga meereere Hello sebo mukama yeebazibwe nnyo sebo yes angwano sebo Happy New Year. Happy New Year to you, dear. Happy New Year to you, sir. Yeah, webale nnyo otuweereza, webale nnyo, webale ddala Mukama akuwe mukisa. Kinjagala okugamba ekintu ekimu obweziti nti no bano kye bakoze ekintu kimu kyokka bweziti naye njagala afande fulani atuyambe olaba ebiseera bino nga olaba ng'abantu bali bakola ebyo naffe tuyingiremu kintu awo and then njagala okubagamba abasirikale aba UPDF wako huko wanangoja utii watu wanafanya vitu zawa wanakuwa kwa bure bafwerere balino kuba no tebalino kuba bwerere balino kusituka balwanire ensi ya kwanga balino kufuna okusinga kafuna sawa zino okay naikandeka abantu abalala batese bwebale nnyo bwebale fulani alina okusituka ayingire waawo era mukavuyo kano gye bakola bano nga bakola ebyawe naffe tuyingiremu tuteekemu ebyaffe kale sebo kasita awulidde kwali kuba oyinza omugamba ayingirewo ate nga yabaddeyo ng'ate ffe tetumanyi naye kale katumubuuze yegwe ara fulani hello wangi hello ati oli musajja si yegwe Mukama yeebazibwe nnyo nnyabo nga nsanyuse nnyo okuyitamu nange mukwano gwe gusoose ye nkuwadde eddakiika 2 oba kuva mwaka meka bambi nkuwadde eddakiika 2
Pastor zebadde nsaba ara offline. Anyway, kansabe nti abantu abasinga bagamba mutugireyo Museveni naye nze badde saagala Museveni ayingire entaana nga taziseeko ku mwana asobole okuwulirako ku bulumi bwakufiirwa omwana. Omwana bamukubya ali omusajja oyo abeerewo aziikeyo ku baana be naye awulireko ku bulumi obwo. abagamba arawo okugyawo Museveni nze singa asooka n'ajjawo abaana be musajja oyo n'awulirako obulumi obwo nga tanaagenda mu ntaana kyandinkoledde pasita. Kwegamba nazo ne ziziikako. Neziziikako ne ziwulirako obulumi bw'okufiirwa omwana bw'okubuzawo omwana. Wabula ara owesi bebbiri anti owulira. Kale nnyabo. Byebyo. Kale mukwano. Ezirala ziriwa? Pastor we bale tuweereza. Amina nnyabo. Kakati pastor nze bampita Ruth. Ye nnyabo mukyala Ruth. Pastor nze kale information gyotuwadde eringa eprotectinga bugingo nti teyase muntu oyo nga public bwegamba wanga bwogamba mbu nno bamukubye amasasi ye n'aba agamasasi gonna ge tulaba mu mmotoka negaba nga tegamukuteeko wantu wonna nze munaye ate ndi mumba yaffe eyo ebanga eyina problem tulina ogifixinga kubanga fulani kwolwo lwe bakuba Muhoozi yandibadde yakubidde essimu at least banakuweereza ka message ku ssimu yo nti waliwo ekibaddewo lasita tetwagala credibility yo kutuuka kubeera nga tugibuusabuusa fulani bwebanga mpombe eyina ekizibu atubuulire tugifixing kubanga eyo information eri nnene nnyo twandibaye tugifuna kwolwo lwennyini ndi worried about that. Kakati baba nange ole kyembadde ngenda okwogera. Kale ebyo ebirowoozo bya bannayuganda essanyu bannayuganda lye balina bagamba nti singa kibeera nga ddala kituufu ng'omwana ali mu mbeera enzibu ennyo nga yakwatiddwa amasasi kiba kibawadde essanyu oluvannyuma lw'okubeera nti bo bazannyidde nnyo ku musaayi gwa bannayuganda ate nga tebakwatibwako. Kiba kiraga nno nti ne bannayuganda balinamu abantu abalumirira eggwanga lyabwe nga wadde bali mu byakwerinda era nga basobola okuvaayo ne balwanirira eggwanga lino ne likyuka. Abaana basaba nti bwe kiba nga ddala kituufu ng'omwami oyo yakubiddwa amasasi kijja kuba kyakwesiima nnyo kubanga bannayuganda waakiri awo baba balaba nti bafunye obwenkanya nti ne mukulu Museveni naye kijja kuba kimuyambye okuziikako awulire obulumi bw'omwana nga ye wazzatta abaabannaabwe. Naye eyo information ya bugingo eri teteredde kyofulaba n'abantu abakuba bennyini tebakkiriza nti kyobagambye kikituufu. Kakati nze ndi anti gwe gusoosa okutula eno version gwe gusoosa ogiwulira okitegedde kati buli muntu genda ogidigesting nze nkugambye Muhoozi aveeyo okitegedde. Kati pasita Muhoozi bw'avaayo nabanga talina kyabadde pasita. Anti kyetugamba kakati tugambye Muhoozi aveeyo alabikeko. Olowooza lwaki gwe wali olabyeko awantu wonna wakubiddwa amasasi emmotoka n'evaawo immediately nga bugingo ajjeewo emmotoka yabadde alina kukwatibwa. Bugingo okujjawo emmotoka yabadde order from above. Yabadde order from above. Kakati waliwo ebintu ebimu waliwo ebintu ebimu naye bugingo ndaba nga talina kisago kyonna kyatuuseeko. Bugingo nze ndaba ye yassa omwana oyo ne bamuleeta ne batandika okukola crime scene ye emmotoka erabika yakubiddwa bukuba ku police. I don't think that information is really kakati wulira ekintu kyogamba nti bugingo yakubye omudereva we tetukijjeewo okitegedde. Yes sir. Kakati ekirala waliwo ebintu byotasobola kuvaayo n'obyogera kubanga maama yaŋŋamba nti olekangayo obusiisi bwe biririra mu ttaka oba byoliteekamu watayiso okitegedde. Ekirala
Bujingo yabadde talina capacity eyinza kujjawo mmotoka awo nga si order from above. Okitegedde immediately yabadde alina okukwatibwa. Ekira kyenkugambye nze buli lwenkugamba nkuwa reference negamba kola boti ne boti. Genda mu kyama ku kkubo lya Bawalakata obuuze omuntu nga toyina simu nga toyina kamera obabuuze ekyaliwo ku olw'ekiro balaba ku Muhoozi. Bwe bagamba nti tebaamulabako nve ku internet.